Nangaba kusibudde naye bbero eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu gaye mulago okole ki gaye noonya omulamu siwonanga ekyaki ekyomusulu ekyomusulu embeera tempisiza bulungi n'akato. Okay, tukwisa nnyo ate mukumulamu okwo enyonga yajjala okwebaza oba enyo bayita okola Delta TV. Tuyagendera mu maaso mboozi y'omukyala n'abakooza era nga tugenda kuba tuwuliza kusenga ate naye abeeko byatunyonyola engeri ekintu kino gye kyabeerawo bazze bayamba batya omuntu ono n'ebiringa ebyo. Twagala kugamba abantu mutegeere kiki ekyaliwo, mutegeere abantu enneeyisa yaabwe, mutegeere ddala nti oba oli awo omuntu asobola okuyita omubi nga mu butuufu si gwe wali ki, si gwe wali omubi. Katugende ku ssimu tukubire Senga tufaako. Senga gyebaleko nnyabo. Bamusana Nassali mukwano. Nkolera ku Delta TV. Delta TV nnyabo. Programu ebintu bizibu. Tubadde wano nga tuli ku mboozi y'omukyala n'abakooza. Nga twagala ate naawe ng'omuntu eyamanya ku nsonga zaabwe obeeko kyotugamba ebintu nga engeri gye byatambulamu nnyabo. Wanje? Oli mu paaka? Okay, osobola tuyamba n'otuwa ku nnamba y'omwami Sendagire? Togirina? Kale nnyabo toyanziza. Okay, nga bwe nkugambye tubadde tugeza kukufuna Senga w'abaana eyamanya ku nsonga zino naye Senga atidde era engeri omukyala n'abakooza gy'ayogeramu ye naye yagamba nti ye abaana bano babayambe nga bamulekwa wabula ebintu by'okuddaawo twogere ku Sendagire tukole tutya bomunaye tebalina gakubwa miggo omwami Sendagire bw'atyo bamutya era Senga tubadde tukimanyi nti ddala essimu y'omwami agirina wabula abigaaniddewo nagamba nti yessimu takola ki tagirina. Jangu wano omwana omukulu yaliwa basooka bampe ku mwala omukulu tulaba ayinza okwagala okumanya gwe mwala omukulu eyo yembeera gy'oyinza okulaba. Siina kye ngenda kukugamba nange kati awo bibeera binzigwako. Taata wo yafa nga otegeera? Embeera eno oyinza gyogerako ki? Tokaba naawe ojja kunkaaba. Tubonye okuva taata waffe bwe yafa. Okoma mu kilasi y'okusoma? Tusinyafu. Badde ngitula guno omwaka. Omukyala bamuyita Senga Daisy Bukirwa maneja wa Chicken Bandi. Omukyala yali mukwano gwa mwami wange. Chicken what? Chicken tonight. Yali mukwano gwa mwami wange nga bava mu mukwano afuuka abooluganda. Naye olw'embeera eyajja ebeerawo mwami Sendagire ne Kaweesa amaanyi ge baakozesanga baatuuka okunkyayisa abantu abo bonna. Naye omukyala oyo mulanga agenda mu siniya wani mugamba Senga sente agenda mu siniya wani naye sina busobozi menche ngenda kukola. Senga Daisy yaŋŋamba namashanta ziri bulungi naye shanta muleete tuyiye tulabe ekikoze eki tugenda okukola. Omwana ntumukwata namutwala ku ssomero lya Bulo Parents. Omwana nasoma siniya esooka nasoma ey'okubiri ey'okusatu mukazi wattu naafuna problem nabanga naye mulwadde takyafuna ki nangamba ekituufu sikyalina ki naye tukoze tutya. Nemugamba kati simanyi era omwana okakkana n'akomaawo.
sinyo yokusatu mwaka guno yali badde atagisomye. Ebiseera daddy we yafiira olina emyaka emeka? Nalina 6. Embeera gy'olimu etakusobozesa nakumalako senior 4 nga omanyi emboozi eno nga bwe yali n'okutuuka okuba nti ekifo kye mwali mulimu temukirimu, mami yali mukubonaabona, kati oli muwala mukulu buli kimu okimanyi. Ki kye wandyagadde okugamba abantu abatulaba? Saabiyambi. Bano bw'oyitako eyo nga embeera si mbi ddala nga balina abazadde baabwe, oba oliawo basobola okuba n'abazadde baabwe ababiri, mama ne taata, abantu basanga balina maama yekka. No relating embeera eno, kiki ky'oyinza okugamba omuntu, kiki ky'oyinza okunnyonnyola omuntu ng'olaba ku mbeera eri n'olaba ne ku mbeera eno ng'ate okimanyi nti naawe wandibadde mu mbeera eri? Beegomba ngamba singa taata waali, singa tusomera amasomero amalungi, singa buli kimu singa tetusula mu nnyumba mbi. Manyawo gwani? Namagembe Shanta. Namagembe Shanta. Okay. Nembeera yeeyo nga bwe wandigirabye si byangu. Waliwo nange wentula akaseera mu butuufu ne neewuunya ne ngamba ddala. Kale katulabeko abalala. Bintu bizibu. So ogamba erinnya gwani? Swanta Abbas. Olina emyaka mmeka? Emyaka 14. Embeera ekuyisa etya? Bubi. Osoma mu class ki? P6. Ngolowooza taata singa yandibaddewo embeera yandibadde nga eri bulungi? Ndiyo. Kiki wandyagadde okugamba omwami Sendagire? Mpozi oba omuyitaani? Jjajja, kiki kyewandyagadde okumugamba? Kamba tuddiza ebintu byaffe. Yabaddiza ebintu byammwe? Gye muli temwagalayo? Okay. Mwami Sendagire abaana baddiza ebintu byabwe because embeera si nnungi. Nga tetunaa kumunoonya, well tuteekateeka okuba nga tumunoonya. Twandisabye abantu bonna gwe ng'oli eyo nga olina omutima omulungi osobola okuyambako abano abaana kubanga oyinza obutakitegeera nze nga bwe nkitegeera, oyinza obutakitegeera ng'omuntu era kugamba bwatyo tumaako ku ground kusanga abantu bwe bati tamanyi, but it hurts. Tosobola kuva eri n'otwala ebintu by'omuntu. Tuyagala bakuyambeko ofune school fees, tuyagala bakuyambeko ofune ekyokulya, tuyagala bayambe mami afune omulimu oba mufune obwenkanya muddeyo mu nnyumba yammwe. Tumulala gwe tugenda okubuuzaako amanye embeera eno kwegamba yogedde alo kakasa ki ekyaliwo. Katulabe mama w'abaana bano eno naye ate abeeko kyatugamba. Embeera si nnungi. abaana leero obasombye n'obamalayo? Abaana mbasombye ne mbaleeta kubanga nayadde nkusaasira. Naye Mungu nansobozesa esobola okutambula nabo ne mbatuusa gye muli. Nyabo. Abantu bano betwogeddeko nabo olunaku olwaleero wabarefaringako era tusobodde okubafuna. Okuva lwe twaliyeyo oyina ekyayongera okujjira mu bwongo nga tukyatambula olugendo luno? Bingi ebyanzijjira kubanga olwaleero obulamu bwennimu nabakooza bannange nga bwe mundabye n'abaana bano. Olwaleero kaseera k'abaana kudda ku ssomero n'ekituufu kiri nti bannayuganda bannange siina wadde ekitabo kyengenda okutandika nti kati bano abagenda ewa headmaster nti kiikino y'omuwala siina puroguramu yonna nga bwali bamulabye n'ebigambo bimulemye okwogera olw'ennaku gyakolaki gye balimu kuba bano abakulu kati bo bakolaki bategeera bannange siri bulungi.
siri bulungi ne landiroodi yampadde ennaku z'omwezi nga 3 naye nga nzija ebintu mu nnyumba kati ntunuulira obulamu obwo bannange si bwe naalibadde. okayongera obasabe munange batuyambeko. Nsaba bannayuganda bannange mwenna n'abatali bannayuganda lyalina obusobozi lyatodde lyandabira n'abaana bano bemulabye bannange mbasaba munnyambe mbasaba nga nkuba omulanga nsaba munnyambe mpe ku busobozi abanange basobola okusoma nensaba gavumenti enyambe enkolera obuyambi sobola okuddizibwa ebintu by'abaana bange olwaliro sobola mbeera gyenne mu bannange lwembeeramu eyo embeera zikakana nzibidde mu malwaliro mu mbeera enzito nga nekyendiisa abaana sikirina. Saba pulezidenti w'eggwanga bekikwatako bonna abakulu ba poliisi mwenna Kaweesi embeera gye yampisaamu teyali nnungi naye bekikwatako ku lwakaweesi basaba munnyambe munsaase n'abaana bano siina bateeka siina kyakukola nensaba munnyambe mumpe ku buyambi nanange nabo basobole okubeera mu bulamu obulungi basaba nga mbeegayirira. Tuyanza nnyo tuyanzeege katulaba ate ku muntu omulala then tugende maaso tubaako. Butereevu omukyala n'abakooza banaye mumulabye ayongera okuba omulanga ko bonna bekikwatako oli munnayuganda toli munnayuganda naye ng'owulira emboozi eno ekutteko tuvayo tuyambe ku baana bano eno meanwhile nga wekikyalinda ate tulabe oba amaka gaabwe bagabaddiza tugenda kugezaako. Essaawa eno ndina Dr. Kizito Siraje Lumala. Assalamu alaikum sir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogera bulungi gojja kunyingiza eddiini. Sabo bosimye. Akati munayo tusanze waneno. Tuli ku mboozi y'omukyala n'abakooza omwami Siraje ebintu abitutte omukyala bamusibye bakwogeddeko. Twagala okumanya dokita ebintu bino obimanya otya era obiyingiramu otya? Ebintu bino ebikwata ku mukyala n'abakooza okusookera ddala mukyala n'abakooza nali simumanyi mu mwaka ndowooza gwa 99 nafuluma ku Mulago Paramedical School nenzigulawo eddwaliro ku Salama Road nga baliyita Lifestyle General Care Clinic and Nursing Home. Nembeera nga nkola nnyo mpa ebitanga by'ebitanda nzijanjaba abantu b'endwadde zonna. Nali nga nzijanjaba omwami bamuyita Muhammad Nyanzi ng'aleeta abalwadde ku ddwaliro awo yali avuga special n'afuuka mukwano gwange. Wafuuka mukwano gwange nga by that time yali asola side zentinda kamwocha ntinda that side bwe yali nga gyasula naye ng'aleeta abalwadde najja naŋŋamba nti nakula ku Salama Road eyo ennyumba nagizimba naye ennemye okujja okukola ky'okuyingira ndi mu bupangisa. Nga ndi ki ekikulemeseza nti sirina ssente za nzigi sirina za madirisa biki ekinemeseza ki ennyumba okugiyingira. Nantwalayo ennyumba nenkola ki nenjiraba ngeri y'emunyonyo wakava ku ssomero ly'emunyonyo ng'okkirira wansi awo. Bwe mala okugiraba nenkomawo nga nange nina ku kitundu okwo nagulako ennyumba plotting erimu ennyumba naye nga ennyumba erimu ntono ku nze n'ebiriko sirina kye ngenda bikozesa. Nenkwata amadirisa 2 nenkwata n'oluggi nembiwa omwami oyo mwami Nyanzi Muhammad. Wempanyi mwami Nyanzi Muhammad ekyedirisa ezo lwayi lwa 6 n'agenda n'aziteekamu olw'omukaaga olwo lwennyini. Ku Mande n'ayitiraawo n'aŋŋamba nti endabirwamu gundi namaze oziteekamu nti kati teekamu ebintu byonna mu madirisa amalala oba
bibaawo oba bipapula boxes oyingira olekera okukola ki okupangisa zona opangisanga obeere ng'okola kyoggala nnyumba naye bwe yakola ki kyeyakola naggala ennyumba n'akyuka okuva eri nadda kusalama road munyonyo wadde munyonyo natandika okuba nga aleeta abaana be mbajjanjaba mukyala awo emanyira kati omukyala n'abakoozi abaleeta mbajjanjaba wemala okukola ki wemala okubajjanjaba ne tufuuka ba mukwano omwaka gwesijjukira ogenda okubeerawo ng'omukyala janga nti nkubuulire omwami mulwadde ali ku kitanda bamututte mulago ku kitanda ngenda otuuka emulago nti ate ali nsambya enkeera waalo ngenda okuya nti omwami akoze eki afudde agenze kukola ki kumuziika saagenda kukola ki kuziika nali ku mulimu emulago ku orthopedic ward olunaku olwo saagenda kuziika. Okay, tweyanzeege Dokita tumufunyeko katono naye tukusuubiza nti no yagenda okutandika ate ekitundu kyaffe ekigenda okuddako ebintu byonna bakoza bikyagenda ddala mu maaso because ababimanyi be bangi ate wadde nga mulimu abatya okubyogerako kubanga sendagira alabika atiika nsakati simanyi wanaakwatako naye nga bwe bityo bitambudde byolunaku olwaleero nkoze ne Omar ku kamera mwebaye nnyo mwebaye ddala okuba nti ate mugoberera tusinkana ate mu kitundu ekiddako Dokita amaleyo emboozi ye weewaawo ne kanso tugenda kuba tumulaba naye ate abeeko kyatubulira nze nasala Lydia tekomera mpeera batukomere mbeera bulungi weraba nanga abakusiibudde naye bbali weeraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weeraga nti ozadde omulamu naye mulaga okole naye noonya omulamu siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu embeera tempisizza bulungi n'akato